Kanneebaze Katonda omwiza w'ebintu byonna oyo atukulembedde n'atuusa mu kifo kino mu studio za FM 101.9
era ne mwebaza oyo akukuumye ggwe omutuuze era awuliriza 100.9 FM. Neebaza Mukama akyakuleseewo era kutuusiza mu kaseera kano ak'ekigambo kya Katonda. Neebaza Mukama kubanga kuli mulembe taguzikiriza nga tasoose kugulabula, ne ku mulembe guno yatuma n'ayita omutume Christopher Besori Kaswabuli n'amuwa enjiri enerimu lya Isa Masiya. Nga bwe tubategeeza bulijjo, omutume akoze omulimu okuva mu mwaka gwa 65 n'okutuusa olwaleero era weetuukidde mu bizinga eby'omukalangala. Neebaza baganda bange abazze nga bajja wano bulijjo nga batumiddwa omutume era omuwulizi w'enjiri ya Isa Masiya, n'akangeza akaleero nkwaniza ku ky'omuwendo omungi, era omutume yaweebwa enjiri eno era atumye mu kiseera kino ekyo kigenda okununula omwoyo gwo kiguyise mu ntaana. Erinnya lyange Sekyanzi Tomasi, nange nalokolebwa n'erinnya lya Isa Masiya, nasinganibwa wakati mu madiini ag'Ekikatoliki era n'Obusevenisi. Kale naawe omutuuze w'omukitundu kino nkwagaliza omukisa guli mu kigambo kya Katonda ekikutumiddwa akawungezi ka leero. Namusaako baganda baffe basinzira mu kizinga kino, abawuliriza rediyo eno, abasinzira ku kizinga eky'Esserinnya, Ebbosaawo, maama waffe mwannyinaffe maama Kalangala, kutumiddeko nnyo mu nnya lya Mukama waffe Isa Masiya, n'abooluganda bonna abali awo ku kizinga ekyo. Manyi mumaze okuteekako eddoboozi lino okuwuliriza ekyo ekyama ky'enjiri eya Isa Masiya. Muganda waffe ali awo DJ Sali tukulamusizzaako emisonzi awo, naawe tumanyi otumbudde akaseera kano abantu basobole okuwulira enjiri eyaweebwa omutume Kaswabuli. Sijja kwerabira muganda waffe ali ekazaawo, baganda baffe bonna musookera ku Mugerwa, Omwagala Lubyayi, Mulindwa, n'abalala mwenna abawuliriza era abakkiriza enjiri ya Isa Masiya. N'abantu mwenna tubatumirako nnyo, kimu kyokka mwongere okuwuliriza enjiri eno. Mukama alina eky'omuwendo kyakwagaliza kinunule omwoyo gwo kigutuuse mu bwakabaka bwa Katonda. Nja kusembyayo nga ndamusaako baganda baffe abasinziira ekkuswawo ku kizinga Buyovu, kusookera ku Mwagalwa basaalidde bambi ebyakutuuseeko. Tusaba Mukama ayongere okukugumya ku lwa mukwano gwaffe Mutoowo Kiyamaani, bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno, naye mwe abasigaddewo Mukama ayongere okubagumya era n'okunyiga emyoyo gyammwe. Nga ngenda kusembeza muganda waffe omutume gwatumye olunaku olwaleero, n'ekyo Mukama kyatadde ku mutima gwe nga yenjiri eri mu nnya lya Isa Masiya. Kyenkusaba muganda wange, teekayo omwoyo gwo, teekayo okutuuko owulirize ekyo Mukama kyakuteesereza. Si mu Uganda wokka, ne baganda baffe abali ebweru wa Uganda, kanisa diaspora, tubatumiddeko nnyo. Kyekiseera ekyenjiri kye mbadde mulindirira, abawuliriza era nga mutulaba, tubaagaliza Mukama kyabateesereza akawungezi ka leero nga kyekyama ky'enjiri eri mu nnya lya Isa Masiya. Sebo muganda wange, omutume gwatumye olunaku olwaleero kankusembeze eri atuwuliriza mu linnya lya Mukama waffe Isa Masiya. Mukama akuwe omukisa sebo. Amina sebo. Neyanziza nnyo sebo olw'omukisa ogumpeereddwa mu kiseera kino. Nange kanebaze Katonda omuyinza w'ebintu byonna atuwadde okuba nga tuli balamu, naawe atuwuliriza n'oba ng'oli mulamu, era wamu n'abo abatulaba ku mukutu muganda wange gwayogeddeko ogwa Trust Media Update Uganda. Nebaza ku lwabo bonna b'ogenze ng'otuukako. Mukama bagenze ng'akolamu omulimu naddala ku kizinga kino eky'Essese, okulabika nti be baawulira enjiri ne bakkiriza. Nate wiiki eri eyaggwa
omutume yabateeseza olukuŋŋaana. Kale abaana ba Katonda abali Bosaawo, manyi nti omutume kye yabateeseza kyatuuka gye muli, mwawulira enjiri. Abali munda mu kkanisa weewaawo n'abantu abajja gye tuli baatuwadde obujulizi ng'era waliwo n'abakkiriza Mukama waffe era ne babatizibwa mu kitundu ekyo eky'Ebbosa. Kale neebaza Mukama Katonda nate atuleese wiiki eno, kubanga wiiki eri eyaggwa tetwasobola kuba wamu nammwe oluvannyuma lw'okutaataaganyizibwamu n'amasannyalaze. Kale ate Mukama Katonda atuleese mu wiiki eno. Neebaza Katonda olwaleero luno muganda wange omwagalwa Wanjala Eriya olw'obuvunaanyizibwa obutali bumu, nate omutume nga bw'atuma amutumye mu kitundu ekirala n'atasobola kuba wamu naffe. Kale kwe kubanga ntudde mu ntebe mwatuula bulijjo, si ku lwa kintu kirala wabula ku lw'enjiri ya Mukama waffe Isa Masiya, omwana wa Katonda omulamu. Amannya gange nze Buyondo Dawudi, eyalokolebwa n'omusaayi gwa Isa Masiya, omwana wa Katonda omulamu, era ndi muyigirizwa w'omutume Christopher Besweri Kaswabuli. Okufaanana ne muganda wange Eriya gwe tubadde tubeera naye mu kifo kino, nawulira enjiri n'endokolebwa ne Isa Masiya, omwana wa Katonda omulamu. Nga n'okujja mu kifo kino nsinzidde mu disitulikiti y'e Wakiso, ssaza ly'e Busiro, Gombolola y'Ensangi, ekitundu ky'ekisozi Buddo mu Kyengera Town Council. Ampuliriza ey'enjiri nange gye yansanga. Bwe nagisinkana nakkiriza Isa Masiya okuba omulokozi wange, era nga bwe njogedde ndi muyigirizwa w'omutume Christopher Besweri Kaswabuli. Kigambo ekyava gyali ekyamuweebwa bwe kyajja gye ndi, neebaza Katonda nti nakkiriza ne leero ntambula nga ndi muyigirizwa we. Nga sinaba kubaako kye njogera, nja kusooka ntumireko nnyo omutume Christopher Besweri Kaswabuli. Ssebo weebale kutusabira tutuuse bulungi, era tuli mu studio za 101.9 Sese FM. Ntumirako maama affe omwagalwa, Maama Saala, mwebale okutusabira, era Mukama yeebale okubawanirira mu buweereza bwe yabakwasa, nga musaasaanya enjiri eri eyabikkulirwa n'omutume Christopher Besweri Kaswabuli. Nate namusizzaako nnyo abaana ba Katonda abaweereza omuweereza wa Katonda omutume Christopher Besweri Kaswabuli, bonna abali mu maka gafaawo e Bubago mu Bubago Blessed Home. Namusizzaako ekkanisa ya Mukama waffe eri wano mu Uganda era n'ebweru waayo. Kale kawungezi ka leero Mukama atuleese ne baganda bange mwagalwa Sekyanzi Thomas era wamu n'omwagalwa waffe Dawudi asobodde okulabika nti akasuka obubaka buno bwonna ku mpewo. Wiiki eno, wiiki eri tetwaliwo, naye wiiki eno nate Mukama atukulembedde nga ne kye tulina si kirala wabula y'enjiri yaweebwa omutume Christopher Besweri Kaswabuli. Muganda wange Eriya azze ng'atuuka ku bintu bingi nga bwe yatumibwa mu kifo kino, yayanjula enjiri eno, n'ayanjula omuweereza wa Katonda omutume Christopher Besweri Kaswabuli, era oluvannyuma lw'ekyo yayanjula enjiri. N'enjiri eno n'atulaga nga erimu emirundi 3. Waliwo enjiri eyawulirwa Mukama waffe Isa Masiya, eyo enjiri eyasooka. Enjiri ey'okubiri y'enjiri eyawulirwa abatume oluvannyuma lw'okuweebwa ekigambo ekyava eri Mukama waffe Isa Masiya, n'abategeeza nga baali bagenda kugibuulira okutuusa ku nkomerero y'ensi. Abatume baabakwata ne babatta okubalanga erinnya lya Isa Masiya, omutandisi w'enjiri eno. Waayita ekiseera nga bamaze okuttibwa, Mukama waffe yali asuubizza nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa, awo enkomerero n'eryoka ejja. Enjiri eyo yali tegenda kuva wantu walala wonna okuggyako yagisuubiza ng'egenda kuva mu ggulu ye mwennyini nannyiniyo gy'ali. Omwagalwa Eriya yatusomera ekigambo ekyo, ng'enjiri eno ey'okusatu ye yeebulirwa kaakano n'omutume Christopher Besweri Kaswabuli
teyina kitebe mu nsi muno, teva mu magezi na birowoozo by'abantu, wabula yateekebwateekebwa ne Katonda mwennyini. Kale ebbanga litwakamala nga twogera ku rediyo kuno, atuwuliriza kakano otandise okuteekawo enjawulo, kubanga enjiri gye twaleeta teyina kitebe mu nsi, tekulemberwa muntu, wabula nannyiniyo ye Isa Masiya, omwana wa Katonda omulamu. Tuzze tutambula nammwe nga mutugoberera, era wiiki eri eyasembayo nja kwogera ku ekyo muganda wange Eliya Wanjala kye yayogerako mu kifo kino. Kale ndi musanyufu nti mmanyi nti gye muli mulindiridde n'emyoyo gyammwe gyonna, nga ne kye mulindiridde si kirala wabula yenjiri eyasuubizibwa. Nga tuva mu kifo kino, muganda wange Eliya yali atulaga ebiro n'ebiseera bye tulimu, abantu nga basinza ebintu ebiri ebweru w'okuteesa kwa Katonda. Kino tekisoose kaakati, wabula kyaliwo okuva emabega nga Mukama waffe tannaba kutuuka nannyini enjiri eno. Kubanga yateekebwateekebwa ne Katonda, omuntu bwe yamala okugwa, enjiri yatulaga bulungi nga Katonda yakola enteekateeka alyoke ayite abagenda okuteekerateekera enjiri eno, mwabo mwe mwali ekiseera eky'endagaano enkadde. Okusinza okw'endagaano enkadde kulala, n'okusinza okw'endagaano empya kulala. Kyova olaba nti ng'ekyandikibwa kye twasoma nga tulagibwa enjiri eno evaawa, yaani bye ebiriwo mu kiseera kino bye bisaanidde okutambulirwamu. Twasoma ekyandikibwa kyenja okusaba tutandikireko ekiraga enjiri eno ani nannyiniyo, kubanga wiiki eri nga tuva wano kyekyo kyennyini muganda wange Eliya kye yatusomera. Enjiri eno yaani nannyiniyo ali mu byawandiikibwa, ya muntu yava mu Bible College nga bwe kiri mu nsangi zino, nedda n'akatono. Makko agamba bw'ati, saba omwagalwa nsomere enjiri ya Makko essula esooka gye twasoma wiiki eri eyaggwa. Makko essula emu n'olunyi olusooka agamba bw'ati, okusooka kw'enjiri ya Isa Masiya omwana wa Katonda. Luddemu. Okusooka kw'enjiri ya Isa Masiya omwana wa Katonda. Lwaki agambye kusooka kw'enjiri ya Isa Masiya omwana wa Katonda? Muganda wange bwe yali ayogera mu kifo kino, yannyonnyola lwaki Makko bw'aba awandiika yagamba nti okusooka kw'enjiri ya Isa Masiya omwana wa Katonda. Olunyiriri olwo lwe lulagira ddala ng'enjiri eno si ya muntu, ne nannyiniyo nga si muntu. Nannyini enjiri eno ye Isa Masiya. Ebintu bingi by'ogenze ng'owulira ebiyitirirwa okuyita kwa Katonda oba amadiini biriko bannannyini byo, naye enjiri akugambye nti okusooka kw'enjiri ya Isa Masiya omwana wa Katonda omulamu. Kitegeeza ki? Nti enjiri eno gy'owulira si ya muntu. N'omutume Kaswabuli naye ayogera ng'akutegeeza nti enjiri eno si yiye, wabula nannyini enjiri ye yamuyita n'amuteresa ekyama kino, nga n'enjiri eno we yayitirwa atwale enjiri eno, bambi ekiseera kyali kiyise nga n'enjiri eno emaze okubula. Kale Katonda kyeyava akola enteekateeka ayite oba asitule ate oyo agenda okuddamu okubuulira enjiri nga bwe yabuulirwa ku lubereberye. Ekigambo kigambye nti okusooka kw'enjiri ya Isa Masiya. Kitegeeza nti Isa Masiya ye nannyini enjiri eno. Omubuulizi luli yatugamba lwaki agambye nti okusooka kw'enjiri. Kitegeeza nti ekiseera kino kyennyini weewaali entandikwa y'enjiri eno ya Isa Masiya. Maka agenda okwogera ebigambo bino ng'ensi yali etambudde ekiseera kiwanvu
okuva ku butonzi bwayo, kubanga twalagibwanga omuntu yagwa mu lusuku Adeni. Omuntu bwe yamala okugwa, Katonda n'akola enteekateeka eyali egenda okukomyawo omuntu eddemu emutabaganye ne Katonda. Lwaki kumutabaganya na Katonda? Kubanga ekibi bwe kyayingira kyamwawula ku Katonda. Kubanga omuntu yatondebwa mu ngeri ne mu kifaananyi kya Katonda, y'ensonga lwaki Mukama Katonda yakola enteekateeka egenda okukomyawo omuntu gy'ali. Enteekateeka eyo teyava mu magezi newankubadde mu birowoozo by'abantu. Katonda kye yakola ki? Yateekawo ekkubo oba enteekateeka nga yeegenda okukomyawo omuntu eri Katonda. Agambye nti okusooka kw'enjiri ya Isa Masiya. Muganda wange ampuliriza, kati buli muntu alina eddiini, era bw'amala okwogeraga nti eddiini yange, ekibiina kyange, ekyo ky'oyogera nti kyange kye kiteekawo enjawulo ku kya Katonda. Oli agenda nti enjiri ya Isa Masiya. Naye gwe oba ddiini oba kibiina ky'olimu oga nti ekibiina kye nti enjiri eno nannyini yo ye Isa. Kyovula nti ku lunyiriro 14 ayogedde n'agamba nti Isa n'ava e Ggaliraaya n'ajja ng'abuulira enjiri ya Katonda. Ampuliriza, wiiki eri eyagwa omubuulizi w'enjiri bwe yali ayogera ku kigambo kino yakulagira ddala nti kyakusalira nti abantu bangi mu kiseera kye tulimu, buli muntu ayina enjiri gy'alimu, ayina eddiini gy'alimu nga si ya Katonda, naye omutima gwe gwakakasibwa nti ali mu kya Katonda. Abantu bye bakuŋŋaanyiza wiiki eyaggwa bangi oluvannyuma lw'okusiiba
waliwo okunyeenya amatabi. Bwe baava mu kunyeenya amatabi ne bajaguza kye bayita Christmas. Nga tebanatuuka mu Christmas, katebanatuuka ku mazuukira, baalinawo olunaku olwali olulungi ennyo gye bali, nga lwe lunaku olwayitibwa olwa Good Friday. Mu kunnyonnyola kwabwe nga batulagira ddala nti olunaku olwo lulungi nnyo. Lwaki? Kubanga omulokozi eyawaayo obulamu bwe ku lwabo bonna abamukkiriza lwe lunaku lwe yattirwako. Ampuliriza, enjiri eno ekyagireeta ki? Kwe kununula oyo nannyiniyo eyateekebwateekebwa obulamu obutaggwaawo, naye essaawa eno bambi ng'akwatiddwa n'ebintu bingi. Bw'owulira ebigambo bino obisuubira ddala nti bwe butuukirivu bwa Katonda. Bw'owulira ekiyitibwa okusiiba, olaba ng'okisoma mu byawandiikibwa. Omubuulizi w'enjiri yabuuza, okusiiba kwe tusoma mu byawandiikibwa okwatandika ne Mukama waffe Isa Masiya amala atwalibwe mu ddungu, okakasanga kwe kusiiba kwe wasiiba? Oba ate akyakulimu okakasanga kwe kusiiba kwe nnyini kwe tusoma mu byawandiikibwa? Nedda n'akatono, kubanga Mukama waffe teyalaalikibwa kugamba nti agenda kusiiba ennaku bwe ziti. Nedda, omwoyo ye yamugobera mu ddungu n'agenda ng'ateekeddwako omugugu ogwo ogw'okugenda mu ddungu okusaba n'okusiiba. Bw'ava mu ddungu n'ayita abatume. Abatume n'abatandika okubateekamu ekigambo kya Katonda, ekyo kye baatambula nakyo okutuusa lwe yabalekawo. Muganda wange yabuuza bw'ati, okusiiba kwe musiiba kubatambuza kubatuusa ku mazuukira ga Mukama waffe? Isa bw'ava mu kusiiba yagenda mu kuzuukira? Kyali kibuuzo. Isa bw'ava mu kusiiba yagenda mu kuzuukira? Nga gwe eddiini bwe yakujje mu kusiiba n'ekutambuza n'ekulaga ng'okuva mu kusiiba ogenda mu mazuukira. Okakasa? Ke kabonero akalagira ddala nti eddiini oba enteekateeka z'abaana b'abantu ziteekawo ebintu nga biva mu birowoozo n'amagezi gaabwe. Weewaawo bayinza okukwata Bayibuli eno, bagyeyambisa okutuukiriza ebigendererwa byabwe bo. Kubanga okusiiba kwe tusoma mu byawandiikibwa, mazima waayita ekiseera kiwanvu. Isa bw'ava mu ddungu ng'agenza okusiiba yayita batume n'atandika mulimu. Naye mwavudde mu kusiiba ne muyingirira akalombolombo ak'okunyeenya buli
okujja evveero ekibuuzo kigamba mu Makko wennyini we tuli olunyiriri lw'15 agambye atya? Tuli mu njiri nga bwe yawandiikibwa Makko essula 1 olunyiriri 15 ng'abuulira enjiri ya Katonda ng'agamba nti ekiseera kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye mukkirize enjiri. Ng'agamba atya? Ng'agamba nti ekiseera kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde. Busembedde nga buvaawa? Mwenenye mukkirize enjiri. Obwakabaka bwa Katonda busembedde. Mukama waffe yayogera ekigambo kino kubanga okuva mu ndagaano enkadde waaliwo ebintu bingi ebyajja nga bibeerawo naye nga biteekerateekera enjiri eno ey'obwakabaka. Nannyini ye Isa, lwaki nannyini ye Isa ye yatonda, ye yaliwo nga Katonda atonda omuntu mu ngeri ye ne mu kifaananyi kye? Bayibuli egambye mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera. Ekyamujja mu ngeri ya Katonda kyali ki? Enjiri yatulaga bulungi ze pointi 5 ezatandika mu mutima gwe yali malayika omulungi ne zijja awali omusota, omusota ne guwangula omukazi, omukazi n'agwa okuva mu nteekateeka ya Katonda n'atwalira ne Banaalya, bombi ne bagwa okuva mu nteekateeka ya Katonda. Enjiri yatulaga bulungi wano wennyini mu ndagaano enkadde mu lusuku Adeni, Katonda we yakolera enteekateeka okuva mu kiseera omuntu we yagwira okutuuka wano wagamba nti okusooka kw'enjiri ya Isa Masiya waaliwo ebintu bingi ebyaliwo nga bye byali biteekateeka enjiri eno ebuulirwa. Ono kyavudde agamba nti najja ng'abuulira enjiri ng'agamba nti obwakabaka bwa Katonda busembedde. Lwaki busembedde? Kubanga okuva eno mu ndagaano enkadde Katonda yali akola enteekateeka egenda okutuusa omuntu we ku nteekateeka ey'okumukomyawo gy'ali. Kyavudde ng'agamba nti obwakabaka bwa Katonda busembedde. Omubuulizi yatugamba nti obwakabaka busembedde kumpi awo wennyini w'oli. Kyekigambo ekyokukkiriza kye tubuulira. Age nti omuntu awulira kigambo n'akkiriza n'omutima gwe n'ayatula n'akamwa ke ekintu ekiyitibwa obulokozi. Ampuliriza, naawe mu ddiini gy'oli olina kye wawulira oba baakuteekamu buteesi? Kyovula nti buli kimu kyonna ekikolebwa kali kalombolombo ak'eddiini eyo gy'olimu nga naye si ka Mukama waffe, wabula awaava eddiini eyo gy'olina, kubanga Katonda ali omu era aliwa abantu bonna obutuukirivu. Lwaki enzikiriza nnyingi?
waliwo ebibiina ebyamaze okusiiba, ebirala bikyagenda mu maaso, naye bonna bagamba ba Katonda omu. Okakasa yagamba nti mwe mukole bwe muti namwe mukole bwe muti. Kati tuli mu nnaku, naye ng'ennaku ez'ekibiina nnamba emu tezifaanana n'ennaku ez'ekibiina nnamba bbiri, naye bonna bagamba nti ba Katonda. Wiiki ewedde waliwo ekibiina ekyamala okusiiba ne kijaguza amazuukira, era kati kyazzeeyo okutambula nga bwe kyagala. Ate waliwo ekibiina ekirala nakyo kiri mu njegoyego z'okulabika nti nazo zituusa ku nkomerero okusaba n'okusiiba kwazo. Bino mubijjawo abasebo ne banyamu. Enjiri yokka yeyina okukoboolera nti bino bye mulimu tebivangako eri Katonda ng'ayinza okubula yani yenjiri ya Isa Masiya. Kyova owulira nti bw'atuuse ng'ayogedde nti obwakabaka bwa Katonda busembedde, yayongerako ebintu bino naga nti mwenenye mukkirize enjiri. Kitegeeza ki? Ng'okuddayo okutabagana ne Katonda kikugwanidde kwenenya, okkirize enjiri nga kwe kukkiriza Isa Masiya, olwo obe ng'ozzeeyo otabaganye ne Katonda. Ampuliriza, mu ddiini tekiwawulira. Bakukwata bukwasi ne bakuyingiza ne bakuteeka mu ddiini gundi. Okuvaawo ne bakukuutirira nti ffe tuli Baprotestanti, tetuli Bakatoliki. Ffe tuli Bakatoliki, togenda ngamba Protestanti. Ffe tuli Basiraamu, na buli ddiini newankubadde ebibiina by'abalokole bwe bityo bibiri. Kaakati tuli mu nnaku ezammwe mmwe. Mu nnaku ezo buli muntu alowooza nti akola ekisanyusa Katonda, naye okimanyi ng'ennaku zino zonna Bayibuli egambye nti nnaku zammwe ku bwammwe. Kubanga bw'osoma mu njiri ya Mukama waffe wonna, oba mu ya Matayo, oba mu ya Luka, oba mu ya Mako, oba mu ya Yokaana, tojja kutulaga ng'abatume Mukama waffe be yaleka nga abataddemu enjiri ye nga waliwo eyakwata ennaku zino. Omulina oyinza okunsomera mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume, kubanga lwaki mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume? Ekitabo kino kye kiraga ebyakolebwa abatume nga bamaze okuweebwa Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo n'abaluŋŋamya, engeri yonna gye baatambulamu, ensinza gye baasinza, na buli kye baakola mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume kyekyo ekyabalungamizibwa Omwoyo wa Katonda gwe balyoza okufuna ku nnaku lwa Pentekoste. Kati ennaku zino zonna Easter wamaze okugirya, ge wayisa amazuukira, oyinza okundaga olunyiriri mu byawandiikibwa nti awo abatume ne bakuŋŋaana nga bakuza oba nga batambulira mu mazuukira ga Mukama waabwe Isa. Okirina mukwano gwange, olinawo oyinza okusoma olunyiriri olwo ng'abatume bakwata amazuukira ga Mukama waffe, kubanga baaliwo. Bwe nkugamba nti ennaku zino zammwe, mazima toyinza kitegeera okuggyako enjiri ng'ekikunnyonnyodde. Bayibuli egambye nti mukwata ennaku zammwe eziragiddwa. Lwaki aziyise zammwe? Kubanga teziva mu kuteesa kwa nannyini njiri. Isa mwennyini yabulira emyaka 3 n'ekitundu. Oyinza okundaga nga waliwo eyakwata ennaku, mwe abaamaze ozikwata newankubadde abazirimu. N'akwata amazaalio, n'akwata amazuukira, n'asiiga evvu. Olina w'obijja? Lwaki weebiri? Ke kabonero ddala akategeeza nti tuli wakati mu biro eby'abannabbi b'obulimba. Kiki ekigenda okukutaasa? Ezo ennaku n'entambula gy'otambulamu buli bulombolombo ow'enzikiriza zammwe gye zaava. Kyova olabanga buli ddiini tefaanana ginnaayo. Lwaki? Buli emu omusingi kuteesa kw'abantu. Abamu baamaze ennaku zaabwe, abalala bazigendamu. Ekigenda okubeera mu byo ki? Kusinza Katonda okakasa. Ekigenda okubeera mu byo kukola bulombolombo obw'eddiini eyo gye yava. Isaaya akyogeddeko bw'ati, ekintwala eno ki? Njagala kulaga nga ennaku ezo zammwe ku lwammwe. Lwaki njogedde ku kigambo kino? Muganda wange Wanjala Eriya kye yali ayogedde olunaku lwe twava mu kifo kino.
yali alaga ennaku zammwe abantu ze mutambuliramu bambi kubanga oyagala Katonda bwe bazoogerako osuubirya ddala nga zaava eri Katonda. Naye katusome ekyandikibwa kikulagire ddala nga zammwe ku lwammwe Katonda tazisanyukiramu. Toyinza kundaga nga abatume waliwo abaakuŋŋaana oba lunaku lumu ne balangirira okusaba, kubanga ekintu ekiyitibwa okusaba kibeera wakati w'omuntu ne Katonda. Kaakati ennaku eziriwo zivaawa? Omusomi kansomere mu Isaaya essuula esooka tandikira ku lunyiriri lw'ekkumi. Agambye atya? Tuli mu kitabo kya Nnabbi Isaaya essuula emu olunyiriri lwa 11. Agambye atya? Zigasa ki ssaddaaka zammwe enkumu ze munsalira, bw'ayogera Mukama. Kiri kibuuzo. Abuuzizza atya? Zigasa ki ssaddaaka zammwe enkumu ze munsalira, bw'ayogera Mukama. Si muntu. Omanyi nga buli ddiini ewaayo ssaddaaka? Era n'ennaku ezino ezimu ze tulimu omanyi ng'ezimu zikomekkereza eddiini, abakulembeze baayo n'abagoberezi nga bawaddeyo ssaddaaka n'emirundi egimu nga ziba za bisolo, ziba za binyonyi, ziba za buli kintu kyonna ekiyiwa omusaayi. Mu kuziwaayo boogera ekigambo ekigamba nti ssaddaaka ya Katonda. Kati gwe baziwa yabuuza ekindeese wano ki? Muganda wange yali atandise okulaga nti enzikiriza zonna ziri mu nnaku. Kikwasa ennaku nti n'abo abeeyita nti baalokoka ne bategeera Katonda nabo obasanga nga beenyigidde mu nnaku ezo. Naye Katonda azisanyukira. Ne mukola amazaalibwa n'asanyuka, ne wajja amazuukira n'asanyuka. Kati gwe muziwa yabuuza ekibuuzo kye, kubanga wiiki eri ewedde muganda wange ng'akyagenda mu maaso natunuulira obuvoozi omuntu ng'ayeeyereza Katonda mu lujjudde. Oli n'avaayo ne bateekateeka omusaalaba. Omusaalaba gwo ne kubaako agugendako n'akaabya obuziga bwa ggonya, bano ne bamukuba emiggo. Ekigambo ekyo omanyi amakulu gaakyo? Bambi wasuubira ng'okola ekisanyusa Katonda. Naye kubanga tekyava eri Katonda, mukwano gwange, enjiri yokka yegenda okulaga nga kuteesa kw'abantu. Ne Mukama waffe bw'atyo bwe yakola, okakasa nga baamusiba busibi miguwa nga bamutadde ku musaalaba. Naye omanyi ekintu kye bayita okuyeeyereza. Ekyo kye mwakola mumanyi nga mwalaga nga mulaga Katonda nga mumuyeeyereza nti laba bwe bakubamba ne bakuteeka ku musaalaba. Oyinza okundaga nga abatume mazima waliwo eyayeeyereza Mukama waabwe? Naye mwasanyuka ne muli embaga. Zino embaga zammwe mukwano gwange, enjiri yokka yeyinza okulaga kino. Bano ne batandika okukuba nga bakuba bali mu kifaananyi ng'abaakuba Mukama waffe bwe baakola, ng'abaamukomera bwe baakola. Y'ensonga lwaki mwaluyita Good Friday. Bane ekigambo gudu kitegeeza ki? Badde nga nkitegeeza ekirungi. Kati olunaku lwe yafiirako ne muluyita gudu. Era akabonero ke mwakola ak'okukwata buli bwe baatambuza. Wulira ekigambo kino, baatambuza ekkubo ly'omusaalaba. Kati ekkubo litambula. Baatambuza ekkubo ly'omusaalaba. Omusaalaba gulina ekkubo. Omanyi lwaki ebyo byonna bibeerawo? Mukama waffe yasanga nga ebintu ebifaana bwe bityo biri mu bantu. Bwe yajja agambye nti mwenenye buli muntu mumwakkirize Isa. Kale obadde omanyi nti buli yagenda mu mazuukira gye mwayita Easter, omanyi nti mwakola embaga ey'okuyeeyereza omwana wa Katonda. Kubanga toyinza kundaga kyawandiikibwa ng'abatume 12 oba mu Yerusaalemi oba e Galiraaya oba ku nnyanja y'e Kaana oba wa, nga baagenda ne bafuna olunaku ne wabawo gwe bateeka ku muti ne bayeeyereza oli Mukama waabwe eyakomera ku musaalaba. Kyava abuuza kibuuzo, zigasa ki ssaddaaka zammwe? Soma olunyiriri.
tuli mu kitabo kya Nabbi Isaaya essula emulonyi 11. Zigasa ki ssaddaaka zammwe enkumu ze munsalira, bw'ayogera Mukama. Nzikkuse endiga ennume enjokye eziweebwayo n'amasavu g'ensolo ensibe, so sisajjukira musaayi gwa nte. Buuziza kibuuzo somo 12 ndyoke ndako omuwuliriza w'enjiri nti ebintu bingi mubikola naye nga temumanyi biri bweru w'okuteesa kwa Katonda. 12 agambye atya? Bwe mujja okulabika mu maaso gange nga bujuzi bwe mwalabika mu maaso ge. Ani yabasalira kino? Ojja kutunnyonnyola ekibuuzo kiri kibuuzo. Bwe mujja okulabika mu maaso gange ani eyabasalira kino? Bwe mwagenda mu mazuukira ani yabasalira mu okugenda mu mbaga ez'amazuukira? Wansi ajja kulaga ng'embaga ezo zammwe. Ani yabasalira kino? Lwaki abuuza nti ani yabasalira kino? Atuwuliriza okuva ku lubereberye Katonda ayagala ggwe ng'omuntu otambulire mu nteekateeka ya Katonda. Naye buli ggwe lw'otambulira mu nteekateeka yo ggwe olwo oba okutte ekkubo eggazi erikujja awali Katonda ne likutwala ebweru eri Setaani. Kaakati Katonda gwe mugamba nti mukola embaga zino gy'ali yabuuza ekibuuzo kino. Bwe mujja okulabika mu maaso gange, ampuliriza, ng'ajjuza Abaprotestanti bwe bwalabika mu maaso ge, Abakatoliki bwe mwalabika mu maaso ge, Abalokole bwe mwalabika mu maaso ge, ne mugenda nga muwuba ensansa kyekyasooka. Ne musiigibwa evvu akabonero akalaga omuliro gwennyini. Oyinza okunsomera ekyawandiikibwa ng'abatume baakola ekyo? Bw'oba tokirina muganda wange weenenye. Eyo enjiri yaweebwa omutume Christopher Besweri Kaswabule erina ekigendererwa eky'okuyunga Katonda n'ayogera ekivudde eri Katonda. Kati Isaaya yali abuuza, bwe mujja okulabika mu maaso gange, saaga Isaaya nedda. Wabula Isaaya yali aguddeko omwoyo oguva eri Katonda ng'abuuza abo abalabika mu maaso ge naye nga mu maaso ge bakoleramu ebintu eby'omuzizo.